Okwagala kone emirembe gyo bya muwendo erifa abaana b'abantu. Olwekyo Katonda ffe tuze mu maaso go nga bwe tuli otwebikkulire. Oyongera okutuyigiriza ebigambo byo era otunywezi mu kkanisa n'ekibi ekigirimu. Okwagala kone emirembe gyo oyongera okubeera ku bantu bo n'abazaana bo era abangi balabulwe okuyita mu kigambo kyo. Ffenna tusaanira okuyimira mu maaso go bw'onolabika ku biro eby'eggulu. Erinnya lugulunzibwe litendezebwe okuyita mu mwoyo omutukuvu n'okwagala kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo ssebo omukadde waffe David Mark Kiwanuka okuba ng'otutadde mu mikolo gya Mukama. Omulungi awuliriza kwota eno yeesooka nedda kwota ey'okusatu ate mu mwaka gwaffe guno ogwa 2026 tufundikira omwezi guno ogw'omusanvu, naye omuwandiisi yatuwadde omutwe ogugamba nti ekibi mu kkanisa. Jjukira tuli mu wakati mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka n'ekyokubiri. Ebigambo bino nange byannyumidde nnyo kubanga birimu okulabula kungi. Temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe, gwe mulina eyava eri Katonda? Kibuuzo. Nammwe temuli ku bwammwe, kubanga mwagulibwa na muwendo. Kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. Mukadde, ekibi mu kkanisa kiki tugenda okutunuulira mu lesoni y'olunaku olwaleero? Tugenda kutunuulira obulungi bw'ekkanisa n'engeri lwaki twagiyingiramu. Twagiyingiramu tutya, era lwaki tuli mu kkanisa. Tulimu lwa bulungi bwa Katonda n'olw'ekisa kye, naye nga byonna bisinziira ku kwagala kwe n'ekigambo kye ekitukuvu n'engeri gye tuyinza okukitambuliramu n'okukissaamu ekitiibwa. Naye embeera y'ekibi oluusi yeesolosa okukakkana ng'eyingidde mu kkanisa. Tugenda kuyiga kijja kitya, kirwanyisibwa kitya, tukireka bulesi oba kisobola okulwanyisibwa. Kino nno kituwa enjawulo okumanya nti omuntu amaze okutegeera Kristo aba wa njawulo okuva kwabo abatannaba mukola ki? Kumutegeera. Tweyanziza nnyo mukadde. Kampe mukulu Sebadduko ono atuvuge speed. Enjawulo wakati w'okukkiriza n'okukola kye kitundu ekya Sande. Tugenda kutandika Bakolisi ekisooka essula 5 onyo olusooka, naye nga tusoma lesoni wali yatugambye nti okuyita mu byafaayo bannaddiini n'abasumba bulijjo bazenga bayiga endagaano empya nga banoonya okutegeera ekkanisa esaanye kufaanana etya, naye bakozesa benchmark nga bakozesa ekkanisa eyali mu bikolwa Acts of Apostles, naye bakizuula ne bakola conclusion nti ekkanisa erimu ebizibu. N'abo abatambula ne Yesu Kristo tulaba nga ekkanisa gye baalimu yali etagala. Leero tugenda kuyiga ku kkanisa ey'Ekoliso biki ebyalimu. So katusabe mukadde Kiwanuka atusome ne Bakolisi ekisooka essula 5 olunyiri olusooka. N'okugamba mbagamba nga mummwe mulimu obwenzi, era obwenzi bwe butyo obutalina mu baamawanga, omuntu okubeera ne mukazi wa kitaawe. Nkyala Kabeeto Muzindaalo, twagala tutandikiraawo. Kikyamu ki ekyali mu kkanisa eno? Kiwe erinnya ettuufu ekyali mu kkanisa eno. Ndowooza buseego oba bukaba. Oba agambye nti omuntu okutuuka ku ddaala ery'okwagala muka kitaawe. Wano ewaffe taba maama. Era abamaama wadde si yakuzaala. Okay. Kwegana abali ebweru w'ekkanisa ne beewuunya. Okay. Anziza mwami Kimbugwe. Ako mukyala Kabito kaasembyeyo ke tuba tutandikirako. N'abali wabweru
ne beewuunya. Kiki kyategeereza ddala okugamba nti n'abali wabweru ne beewuunya ekikola ekyo? Koliiso nga twakitandika twalaba nti kyali kibuga ekyakijjuddemu obuseegu era nga mulimu ebikolwa eby'obukaba eby'enjawulo bimanyikiddwa. Naye kati essaawa zino tulaba nga ekifo kino ekirimu obuseegu obungi kiti kiraba nga ate obuli mu kkanisa bususse nawo. So kyekyo kyetulaba nti ate ekkanisa yali etuusaawe wabi bwe watyo. Okay. Mamusonga mundabye omukono. So neyanziza nti abali ebweru w'ekkanisa balabanga etteeka lino eryokutaano kitawano nnyo kubasangamu ekitiibwa nga noono bamubala nti maama wo bakusuubira okubanga omuwa ekitiibwa. Kwegamba waliwo ekifaananyi kibasuubiramu abantu abali mu kkanisa gye bandibadde bawa ekitiibwa bakadde baabwe, naye ate bakyewuunya nti ate ffe betusasobola kukola ebweru mu kkanisa ate mwebiri. Tweyanziza nga tweyongerayo tulaba nti kino ate kyawukana ku kye tubadde tumanyi, kubanga tulaba nti abantu bano bwe baba babatiza ne bategeera Mukama balina ebikyamu bye byajjanga nabyo mu kkanisa, naye ate weewuunye kino tebajja nakyo kuba abeebweru be beewuunya, kuba abeebweru bo tebakikola, naye ate balaba bano bo bakola ki? Bakikola. Twalisuubidde nti baalina kuwadde olw'ekyo ekikolwa, naye bwe tusoma Abakolose ekisooka essula 5 olw'okubiri n'olw'omukaaga twagala tulabe ekintu kino eky'obwenzi oba incest bwe kyakolebwa bammemba ensonga eno baagitwala batya. Mukadde Omuzindalo agamba nti nammwe mwegulumizizza so temwana kuwala bunakuwazi oyo yakola ekikolwa alyoka ajjibwe wakati mu mmwe. n'olw'omukaaga mukadde okwenyumiriza kwammwe si kulungi. Tetumanyi temumanyi ng'ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa kijjamu ekizimbulukusa ekyedda mulyoke mubeere ekitolo ekijja nga temuliimu kizimbulukuswa, kubanga era n'okuyitako kwaffe kwattibwa ye Kristo. Tweyanza mukadde ntandika naawe fo ky'okunakuwalira ekintu kino ate beegulumiza weegulumiza olowooza lwaki mukadde? Butafaayo ku byawandiikibwa, butafaayo ku kumanya Katonda waabwe ne kiba ekyabaleeta. Era abantu bangi bali mu makanisa naye nga tebamanyiiyo nsonga lwaki bagirimu, kubanga buli lwe tukkiriza Yesu Kristo tutegeera nti kati tuguddewo olutalo oluli wakati waffe n'omulabe. Omulabe byayagala, Kristo si byakola ki? Si byayagala. Naye kakati olw'okubanga tetukitegedde tusigala nga bwe tukola ki? Nga bwe tuli okugenda okukkakkana ebigenda mu maaso nga tubiraba buki? Bulabi. Tweyanza mukadde mukyala Kabiito ndi wuwo. Lwaki bakisanyukira busanyukizi? Beegulumizizza bwegulumiza olw'ebigenda mu maaso. Nze ndowooza omulabe tuzze tumuyigako nti awuluguma anoonya gwanaakola ki? Gwanaalya. Era waliwo n'awamu twasoma nti bwe kiba kisoboka ne ku balonde ba Mukama. So ndaba nga mulimu gwa mulabe tatudde. Kyova olaba Bayibuli etulabula nti gwalowooza nti oyimiridde wenyweze kuba ne wuuli asobola okukola ki? Okusangawo. Okay, mukulu Kimbugwe Joseph. Sebo, tulabanga lesson eno ekwatagana ne ya last saba oba ya wiki ewedde. Obubondo bwava ku status ez'abantu abamu. Tulabanga ekintu kino bekibi kino ekyogerekeka nti ne mu bali ebweru w'ekkanisa tekisoboka na kubeerayo, ate nga mu kkanisa tukiwagira buwagizi. Mu njogera ennaku zino oyinza okugamba jju ng'owagira kiwagire nti tuyinza okirowoozaako nti omwami ono bwe yali akikola ono yali agendanga ne mukyala wa taata we, osanga y'omu ku baana abasajja balina amannya amanene mu kkanisa, balina influence nga wogamba omwami ono okumuggyawo akasolya k'ekkanisa kayinza obutaggwa bulungi, ate naye omulimu ogugenda mu maaso egundi ate nga yona abadde asonda essente eziwera. So ku lw'ensonga nga tetusobola kumuggya mu kkanisa kumugambako olw'ekibi kyakoze kino. Okay. Mwami Sebankamba.
Ekyange nze nakyesigamidde ku Lubalumi olunyiri lwa 7 kuva ku 18 n'olwe19 ng'era olwe19 lwadde lugamba nti manyi ekyokukola ekituufu eba ekirungi naye ate nesikikola mbadde njala kivunula naye kankisome nga bwe kiri nti I want to do what is good but I don't. I want to do what is right. I don't want to do what is wrong but I do it anyway. Nti ekyo nze ndaba nga kyekyali kibasumbuwa nti lesson yakiyise the knowing doing gap nti kyemanyi si kyenkola kyesagala kukola ate nesanga kyenkoze kyenkola niyanziza mpozi mukadde nga tonajja ekisemberayo ddala lesson kyeyatulaze batulaze nti n'enjigiriza ya Pawulo tebagitegeera bulungi yali ayigiriza ku Kristo ey'ekisa ekisa kino olw'okubanga bwekiri twalokolebwa lwa kisa ne bwe tukole ekyo ne bwe tukole balina enjigiriza lesson gye yayize nti emmere yakolebwa kubeera ya lubuto n'olubuto lwakolebwa kubeera lwa mmere n'omubiri gwakolebwa for sex ne sex yakolebwa ku lwa mubiri nga balaga tekiyina buzibu tuli mu kisa Mukama yakola ki ng'ebintu ebyo Pawulo ekisa kye yabayigiriza nga tebakitegeera bulungi nga babikkiriza bikole ki bigenda maaso so balina enjigiriza enkyamu eyo gye baali bayingiza mu kkanisa mukadde badde n'omu badde n'akantu katono mu ssuula eneyo mu lunyiriro n'olw'omukaaga yagambye nti temumanyi nti ekizimbulukusa ekitolo ekinene ekitono kizimbulukusa n'ekinene nga kyagezaako okulaga nti embeera eno bweyingira mu kkanisa tekoma kwoyo yekka n'abalala ebakola ki ebayingiramu n'ebasensera ogenda okukakkana ng'ekkanisa efuuse ekitagasa. Tweyanziza nnyo era awo wennyini wa mukadde nti okuyigiriza kwa Pawulo wano tekwagenderera ku musajja ono yekka eyali omugwenyufu ennyo wabula okuyigiriza kwe kwagenderera ku kanisa yonna oba abantu bonna bategeere kuba Pawulo yeebuuzanga ekibuuzo kisoboka kitya okwekkiriranya ng'ekkanisa yonna ne mwekkiriranya okuleka omuntu ono okubeera mu mmwe mu ngeri efaanaganako bw'eti kitegeeza nti nammwe waliwo ekikola ki ekibalya munda nga kigenda kibalya mpola mpola okumanyiira embeera eno. Njagala kuleetayo ka example katono nnyo sigamba nti kalimuffe naye omuntu engeri gyagenda yekkiriranyamu n'okubanga amanyiira ebisiyaga nga byogerwako mu kusooka kyali kivve nnyo essaawa zino okikola ne mu statement ne watabaawo yeekanga engeri efaanaganako bw'etyo ne kati naffe mu kkanisa nze njagala kuggyayo embeera gye tutambuliramu waliwo ebiyinza okujja nga bikolebwa mu butuufu nga okwata ne ku mumwa ab'ebweru bo nga bagamba tekisoboka naye nga kiri wammwe mu kkanisa wakati gye bandisuubidde okuddukira ne beewuunyera ne bateekawo akaboozo nammwe mukola bwe muti akantu ako oyinza okukatwala nga akatono ennyo n'owulira ng'oli offended nga ggwe agwa mu nzikiriza eyo naye kaba kategeeza kinene nnyo bw'abaawo bo kye batunuulira ekitalina kubaawo. Mwami Kyembogwe ekibuuzo kino muzikirize nkibuulize ddala kuba abadde akitandiseeko lesoni eyakibuuziza kiri sensitive naye kanji bakasukire mwe mumanyi batugambye ti bintu ki mu butangaavu ddala ebivumirirwa mu byawandiikibwa ffe ng'ekkanisa bye tuli mu katyabaga k'okuzibiikiriza byonna mu linnya ly'okwagala n'okugumiikirizigananga nga bayibuli ebigaana naye olw'okubanga twagala memba kwagala katutandike mwami Sewanga ne mukyala tuyinayo ebyokulabirako kyatandise nakyo ekyo ekyebisiyaga eggwanga amakanisa gakyalwana nakyo batukikkirize ewamu bagamba n'abamu twatandise bagatta
nenga ate Bayibuli ekivumirira ddala kyaleeta n'omuliro okutonya okuva mu ggulu okusaanyaawo ebibuga bibiri naye ate eno netugamba nabo bantu bonna ba Mukama bantu ba Mukama you know. Okay. Mukyala Kalito ne Mwami Kimbugwe oba nkiyite ki gambolinge Zaala Zaala alina engeri gyasensedde ekkanisa tetukiraba nnyo nga kibi kubanga tayenze tanywedde mwenge naye kirina engeri gyekitamiiza obwongo okay ansa ndaa mukyalina nnyingi mukadde okusinza ebifaananyi nnyonnyola abantu bangi bali ku Yesu nga bw'olaba bw'oti olabanga agamba Yesu naye nga Yesu gw'ayogerako si gwasinza ali mu bifaananyi wanoonya nsimbi atudde eno adde eri alwana ne sabbiiti ne bwetuuka emmotoka zireka zikyakola ye najja mu kkanisa amaduuka agabo bagaleka gakyakola ki gatambula ye wano najja muki kubanga ye ali mu kunoonya ki kakati Yesu aba afuuse kifaananyi gyakola ki tweyanza mukadde ndaba emikono gikyali mingi okwekyo mukadde kyayogedde oli ayinza n'okugamba nti nze tonkwatira ku mwana nga ye kyafuuka kifaananyi ki ebimu tubitwala bwe tutyo nga abasaaga naye nga kiba kimaze okudda mu kifo kya Katonda. Nze ekyo kyembadde mpaayo ekyange kitutunuulira ne twekkiriranya obwenzi mu kkanisa sijja kigenda nnyo wala kankikomyawo naye ekyo mukiraba nedda mukadde agaanye tajja kigenda wala njagala muzikirize tweyongereyo kubanga ebyali eri Mwami Kimbugwe yatugambye omusajja ayinza okuba yalina ku ssente yemuyita ettooke nga tebasobola mugira kubanga yakola ki naye mu kkanisa yaffe bisobola okubeerawo ng'omuntu tutambulira ensonga zitambulira ku ye nga kiyinza okukaluba mukko okumuteekesa mu mbeera naye Mande yatugambye nti dealing with scandals olugambo oluswaza tugenda Pawulo ensonga eno ye yagiŋŋanga atya bakolesa ekisooka Essula 5 olwokubiri olwokutaano olw'ekumi ez'esatu olw'omwenda n'olw'ekumi nammwe mwegulumizizza so temwana kuwala bunakuwazi oyo yakola ekikolwa ekyo alyoka agibwe wakati mu mukadde ndoza oba tusooke tukwate lumu ku lumu ekisooka ekyo mukyala Kabiito olwo lunyiriri kiki Pawulo kyabagamba kye baalina okukola kye bataakola obusungu bungi agambye agibwe wakati mu bo ekitegeeza mmemba ono azzibweko ebbali mu ngeri ey'okutaakiriza abalala kiwe erinnya tumuteeke ku church discipline tugenda kutuukawo awo ku church discipline mukadde tugende ku lwokutaano ekisooka abagambye mateeke mu church discipline okuwaayo ali bw'atyo eri Setaani sooka okomawo mukadde ekyokubiri agambye bamuweeyo eri Sitaani olulimi si lukambwe nnyo olwo ategeeza ki okumuwaayo eri Sitaani anti yeegwanyisizza Setaani buli lw'oyingira owa Setaani kitegeeza oba ofuuse muddu we kakati naffe katukuweeyo ove muffe kitegeerekeka ogende eri wakiri omwoyo gwo gulokoke kyagezaako okwogera nti gwe singa tukutegeeza obubi bw'okoze kijja kuyamba olukolebwe ng'era eri bwe twasoose disipulini eyamba gwe akoze ekibi so teyamba kanisa naye eyamba gwe akoze ekiki ekibi n'olw'ensonga eyo kyava gamba nti waakiri aweebweyo eri Setaani atuveeveemuuko mukyala Kabiito ku nsonga eyo lulimi olukambwe olwo
okongereza ku mukadde yayogedde okumuwaayo esitaani nti ekibi tukiyita erinnya lyakyo tetuwoomereza olw'okuba Kimbugwe yajja ne kutya y'essente eyafunyisiza akaana olubuto ate nga musajja mufumbo tubeere awo tubikkirize nedda kale era tujja kulaba mukiyita erinnya lyakyo nti Kimbugwe yayenze tweyanza kuba lesoni yatugambye is deliberately disobeying God. Muleka akungula ebibala by'okusalawo kwe ekyo kye bayita okumwereki naye tujja kutuuka byonna Paulo method zatugamba ayina target gy'aluubirira gye tujja osembya naye olala agambye olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olumu mukadde. Olw'omwenda yagambye nti nabawandiikira mu bbaluwa yange obuteegattanga n'abenzi so si kwewalira ddala abenzi ab'omu nsi muno oba abeegombi n'abanyazi oba abasinza ebifaananyi kubanga bwe kiba kityo kyandibagwanidde okuva mu nsi. 11 mukadde nalwo tugattireko. Naye kankano mbawandiikira obuteegattanga naye omuntu yenna ayitibwa ow'oluganda bw'abanga mwenzi oba mwegombi oba asinza ebifaananyi oba muvumi oba mutamiivu oba munyazi ali bw'atyo n'okulya temulyanga naye. Kimbugwe Joseph abagambye tebeegatta na muntu oyo yakikola n'okutula tebatulane n'okulya tebalya naye alinga ize ndite call to avoid sinners. Lesson yashonyodde ne chita sponge effect oba nkyogedde bulungi tulinga bifaleso ekituli okumpi kye tusikane tutwala munda. So Paulo agezaako tutufula cautious eri abantu bano kubanga ffe ng'abantu kyangu nnyo koppa. Nze Kimbugwe kyangu nnyo gamba olaba mukadde gundi yakikoze nzani ate bali batusingako ne kuki ne kubitibwa abadde ne mukanisa okusinga nze so nange so kikola ne mala ne komawo nenkola nti so Paulo kyagezaako okwogera essaawa zino agezaako tuziyiza kubeera n'abantu bano koppa bintu byabwe ate ne mukiseera wawandikira ebbaluwa eno omuntu gwe walyanga naye emmere mwali mugabananga characters ebirowoozo n'embeera so nga ekifaananyi kino akyetamu mu ngeri y'abantu b'ebweru bagamba balya naye oyo muntu abba oyo muntu yeebaka ne mukyala wa kitaawe kitegeeza nabo bonabona bakola batya bali bwe batyo kino ekintu kyali bakitakola kutya okulemesa n'omulimu gw'enjiri okugenda mu maaso tosobola kuŋŋamba nti olya ogabana values n'omuntu ayebaka ne mukyala wa kitaawe ate n'oŋŋamba nti ogenda kumbulira enjiri. Mu bufunze nga atukubiriza twewali okwekkiriranya mu ngeri yonna ekibi kiyitibwe okuva waggulu gye tuvudde ekibi kiyitibwe erinnya lyakyo kitegeezebwe omuntu ayawulibwe ate ayambibwe twewala okwekkiriranya. Mukadde gw'ogenda okumaliriza na kano kagambye byonna bikolebwa omwoyo gwe gulokolebwe oba gulokoke byonna bimukolebwa okumuteeka ku church discipline nga goolo yakulokola mwoyo ogwo tutandikirawo wabadde oyogera ku discipline entuufu erina kubeera etya church discipline. Bwe tumala okutegeera ensobi tuli ba Luganda kisooka owooluganda ateekwa okumanya mugande we bw'atambula mu mbeera zino bwe tutegeera muganda waffe nti nno avudde ku musingi tumuyamba. Bwe tugenda eri mu Matayo sura ya 18 agamba nti muganda we bw'akukola ekibi ensonga gendayo mubuulirire bw'akkiriza ng'ofunye muganda wo bw'agaana afuuke gy'oli mutwalire ekkanisa naye bw'agaana ekkanisa afuuke gy'oli nga munaggwa eyo discipline gy'emitendera gya discipline. Naye njagadde Pawulo ng'ayogera wano mu lunyiriri luno olusoose agambye nti tetusobola kwewala bantu ab'ebweru abakola ebyo naye omuntu bw'ayingira mu kkanisa afuuka wanja wulo. Kale mugende mu mawanga gonna mubuulire enjiri nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabakola ki bye nabalagira kubanga laba nze ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino wegiriggwako. Bwe tumubenda okubuulira abantu ne bayingira mu kkanisa bafuuka banja
wanjawulo. Kati bwabanga afuuse wanjawulo tuteekwa okutambulira mu kwagala kwa Katonda. Kati omuntu bw'aba akoze ensobi tuteekwa okugenda nga tumulabula. Tweyanziza lesson yatugambye nti bwe tuba tukola church discipline tulina ogikola mu mukwano ne right judgment in the name of our Lord Jesus Christ. Tugikola mu mukwano mu Kristo Yesu Kristo. Ne batugamba n'ekyo ku church discipline n'okuba remedial ng'ekomyawo omuntu si revenge nti yakola kino katukole ki omwono nyono tulina kumusongera ku Kristo ng'obulokozi bwe. Church discipline bwetyo bweyina okubeera. Mwamise Wankamu nga tuvaawo awo. Nange ekyo kyembadde ngamba nti erina okuba ng'eri redemptive ng'eyamba omwono nyono okutegeera ensobi ye. Lesson bwe yatulaze okutegeera ensobi ye, okuginakuwalira n'okugivaamu. Tweyanziza okutaakiriza ekifaananyi ky'ekkanisa. Oli ayinza okwebuuza ekibuuzo nti omanyi kati church discipline oba okusibibwa mu kkanisa kuliko ebibuuzo bingi. Oli ne yeebuuza ekibuuzo nti kakati gwe anteekako discipline gwe oyimiridde otya? Kati ekyo nze ngamba bwe nti omuntu atategedde bukulu bwa discipline oddayo ko wali we twatandikidde nti yo okufuna omukisa obukisa ogende ku church discipline ebeyamba gwe mukisa gwo nga gwe era tunuulira omuntu oyo akutadde ku discipline nga omuntu akwagaliza okusemberera kumpi ne Katonda wo awo bwe tunaaba ne interpretation yeeyo buli kye tunayogera ku kulongoosebwa okuyita mu church discipline kigenda kuba kirungi. Okutaakiriza ekifaananyi ky'ekkanisa eyo nayo yali nsonga eri Pawulo. Bakolesa ekisooka essula 6 olusooka olw'okutaano n'olw'omukaaga. Ayogera bw'ati omuntu yenna ku mmwe bw'aba n'ekigambo ku munne ate yaŋŋanga okuwoza ensonga era abatali batuukirivu so si eri abatukuvu. Oba temumanyi ng'abatukuvu be balisalira ensi omusango? Era obanga ensi mmwe muligisalira omusango temusaanira kusala nsonga entono ennyo. Njogedde kubakwasa nsonyi. Kiri bwe kiti nti mummwe temuyinza kuzuuka muntu mugezi ayinza kusalira baganda b'ensonga. Naye owooluganda awaze n'owooluganda era ne mu maaso gaabo batali bakkiriza. Mukyala Kabiito Hanifa Nakimbugwe ndiwo biki ebyali bikolebwa mu kkanisa eno engeri gye baasolovingamu obutakkaanya mu kkanisa? Nti Nakimbugwe we yasobagananga ne Dennis ate ng'omusango bagutwalira kuteesa atali mukkiriza mu bufunze bayanikanga obuzina bwabwe mu luggya nga babitwala mu kkooti nga Pawulo nakyakola ki akivumirira. Tebakozesa method mukadde gyatusomeddeko mu Matayo 18 twala yasooka ensonga eyo mugyogereko bwagaana okukkiriza. Naye baatugambye nti mu kiseera ekyo sisitimu y'amateeka yaliwo nga bwami kuteesa ono w'ekkanisa nsinga ku ssente bwandoopa nze omwavu oba nze bwe mmuloopa nze omwavu automatically omugaga yalina okukola ki okusinga nze omwavu. Naye tuba bakristaayo babiri asinga ku ssente yalina okukola ki yalina okusinga. Naye twagala batugambye mu lesoni nti ekyali kyogerwako wano tezaali criminal cases nti oba omuntu yasse biki bali boogera mu butakkaanya. Naye mukadde wasobola okubeerawo embeera ne Mwami Kimbugwe nga bammemba mu kkanisa kyetaaga tugendeko mu mateeka. Wasobola okubeerawo embeera nga bisukka Matayo 18:15 paka 17 nga kyetaagako tugendeko mu mateeka. Mwami Kimbugwe wasobola okubeerawo ensonga? Yesebe ensonga ezo weeri obutemu okabasanya ndowooza ezo ensonga tezeetaaga na kukuttira liiso obubbi bwennyini obwo. Okay. Ezimukule ndowooza mukadde ndaba oyagala kumpaayo endala nga Matayo 18 tejja kukola nga tulina ogenda mu mateeka. Matayo 18 gye waleese nga tejja kukola byonna babijjeeyo lwakuba tebalina
waliwo ebirala ebiyinza okuba nga tekirambuludde bulungi. Gamba oli ettaka ly'ekkanisa ayagala litwala. Ekkanisa kwe yazimbibwa ate ng'ekkanisa emanyiddwa nti lino ttaka lyaki lyayo. Naye Owooluganda aliremeddeko se ayagala litwala. Kakati bambi tuyinza n'okuba nga twogedde naye enfunda naga nti ettaka mwafuna yiika 5 naye mbawaako egi emu ekkanisa weekola ki? Kakati waliwo ate nga n'ebiwandiiko mubikola ki? Mubirina. Kati waliwo wekituuka nga temulina kyakukola muteekwa kuyingira mu nsonga omulamuzi ayimirewo. Ndowooza abo be bantu Pawulo be yali yatugamba okwewalira ddala. Wali mu kusooka nti twalina kubeewala luli. Tubagiremu ddala tubawe sitaani bunnaabwe abeere nabo. Tweyanziza mwami Ssewankamba omuzindalo. Neyanza nnyo ssebo. Kye twadde twogerako waliwo obutemu bakivunziza naye okuba nti waliwo ze tuyita scares. Domestic violence. Mubadde n'obutakkaanya oli n'avaayo naganja kutta. Ngero olinda tuyite mukulu Dennis n'omukadde n'omusumba tubyogereko. Kugambye nja kutta n'ogende w'omusumba. Omusajja yangambye nja kutta. Musabire. Ne bakuwa n'ennyiriri awo ez'okukola ki? Kukakkanira omusajja ng'assa omuki. Ne tutandika okugamba kale omukyala yayogera wano. So ne domestic violence. Zeetaaga okutwalibwako mu mateeka olw'okukuuma obulamu. Naye ndowooza mwami Kuteesa kisaawa yeeno. Okay, twagala kwebaza nnyo nnyini ddala lesoni eno bw'ogitunuulira mu mbeera yaayo engeri gye yawandiikiddwamu ejjira ddala mu bulamu bwe tulimu wennyini newankubadde tuli mu kitabo ky'Abakolinso naye etuukidde ddala mu biseera byennyini bye tutambuliramu. Eno Letson ya Munnayuganda yennyini naye Pawulo embeera gye yayogereramu ebintu bino era n'enkola ya mukadde gye yagambye nti Owooluganda bwakusobya oba bwakukolako ekikyamu yenda muyite nga bano tumaze okubeewala batuvuddemu mu Booluganda sisitimu ekola bwe kiri naye nga tukyali nabo oba nga ffe tukyalimu kikyakaluba ssebo nkomyewo. Eddagala erivumula obwenzi antidote bagituwadde. Mukyala Kabito twagala wabaddeyo ekibuuza? Saakiwulidde ekibuuza bulungi. Mulongo Kata agambye nti memba bw'atyo tumulabanga mutujju naye nze njagala kumuddamu nti Matayo atuwadde amagezi. Matayo 18, 15 paka 17. Kati outside that for Owooluganda tulina kumusabira. Yes. Katonda yakole mu ye. Yes. Kubanga nyinza okuteekebwa ku kyaki discipline ne munga nti ngenda kumalako emyezi 6. Emyezi 6 ne gikyuka. Nga mwete munalaba outward appearance naye nga ate Mukama akola munzi. Amina. Yes. Tweyanziza. Yes, omuzindalo. Sebo, tulina we twayiga nga tuyiga okukula, growing in a relationship with Christ. Nti ye Yesu Kristo bwe yatunuuliranga abantu n'abasaasira. Ffe twali tukiyiga last quarter nga tulaba nti ffe we tugenda mu kikko tutunuulira babbi, tutunuulira banyazi, basazi ba nsawo n'ekirala. Yesu Kristo n'abatunuulira n'abasaasira. Nti naffe tulina okutuuka ku ddaala eritunuulira baganda baffe nga tetubatunuulira nga batujjunga omwami oli bwe yayogedde mwami Kato naye nga tubatunuulire nga tubasaasira. We should be moved with compassion. Okuba tubatunuulira nga tubasaasira tulina engeri gye tunoonya engeri gye tubanunulamu ng'ate tuluŋŋamizibbwa Omwoyo Omutukuvu ne Katonda. Okay. Pozi nange nga nziramu katono nti ekkanisa ku mulembe guno etuuse ku kintu ekisinga okuba ekizibu nti abantu mu kkanisa bayingira mu buyingizi naye ne tutayigirizibwa. Omuntu ayigiriziddwa ne bamuteeka ku discipline ategeera nti discipline eteekeddwako lwa bulungi bwange. Omuntu ayigiriziddwa ekigambo kya Katonda n'akitegeera bulungi amanya
nti alina ekigendererwa mu kubeera muki mu kkanisa, si kubeera mu buki bubeezi. Omusajja gwabadde ayogerako bw'aba yava mu kkanisa, Bayibuli egambye nti afuuge gy'oli ng'omunaggwa nga munaggwanga. Katuddamu kumubuulira bubuulizi njiri kubanga teyabitegeera. Obulobudde muzikirize tugende maaso. Tugenda kozesa eddakiika zino 5 ezisigaddeyo. Twagala kufuna ku eddagala erivumula obwenzi antidote. Bakolesa ekisooka sula 6:18 Pawulo amagezi g'abawa. 6:18 yagambye bw'ati. Mwewalenga obwenzi. Buli kibi kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri. Naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye. Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe. Gwe mulina eyava eri Katonda. Nammwe temuli ku lwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo. Kale mugulumizenga Katonda mu mibiri gyammwe. Tweyanziza mukadde. Chala kabito katsomereko ne mu Luzungu. Mwami Kimbugwe nzija gy'oli. NIV agamba, flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body. Joseph Kimbugwe, flee. Ako ke tunyonyola flee ategeeza ki mu Luzungu awo. So flee agamba ddukira ddala. Todduka mu mubiri gwokka ne mu birowoozo. Ebintu bingi ebitusikasika ogenda mu bukaba, social media, okutunulira omuntu n'omwegomba. So kyatugamba okudduka si kuva mu kifo wenyiza kwera bukaba naye ne mutwe gwange kankiteekemu mu birowoozo byange nti bino ebintu nnina biddukira ddala. Tulinayo ekyokulayirako mwami Ssewankambo ne mukyala Kimbugwe ne mukyala Nakimbugwe. Tulinayo ekyokulayirako mu Bayibuli omuntu eyadduka. Tusooke physically nadduka. Omuddu wa Mukama Yusufu nti ye Potifari, omukyala wa Potifari bwe yayagala okwebaka naye yamudduka physically, naye ate era n'ayogera nti nyinza ntya okwonoona ku Katonda wange, okusobya ku Katonda ku Mukama wange. Ekyo kiri mu Genesis 39. Olunyiri olumu lwe nasinga okwagala oli mu Yobu 3:1 olusooka. I made a covenant with my eyes not to lustfully look at a younger woman. Nti Yobu endagaano tagikola nga alabye bulabi mukazi, yajja agikola buli kaseera nga yejjukiza. So nga mwami Kimbugwe bw'atugambye free kwe kudduka, running novaawo physically ne mu bwongo. Kati mu bwongo onyinza okuba nscrolling essimu yange ka video bwe kati wakafaanayo kato ne kajja. Okudduka kitegeeza oba essimu njijjako oba onvaawo direct oba n'obwongo ne mbugirawo ddala. Omukyala kale tobadde n'omukono. Mbadde nyongera ku elaboratinga ku Kimbugwe kyatugambye nti bwenziruka physically nenvaawo n'ebigero okufaananako nga Yusufu n'ebirowoozo bino kabidduke nti ekinsuula mu nsobe nambi kabiyito bwe kinaamutuukako kinaaba kitya bamemba obwana bwange. Bwe mba ninako omukisa, ninako ekifo mu kkanisa oba ndi mu dinkoni, kinaalabika kitya ku kyalo bazadde bange n'ebirowoozo kabiddukire ddala. Mukwano gwange Sebadduka anaawulira atya? Kitegedde. Mukadde Kiwanuka. Sebo, Yesu bwe yali ayogera ku siteeka ery'obwenzi agamba nti mwawulira toyendanga naye omuntu bw'atunulira omukazi okumwegomba ng'amaze okumwendako. Yesebo. Ekitegeeza nti tudduka tutya obwenzi. Ono Pawulo ng'agezaako okukyogera nti mu buli ngeri yonna Yesu Kristo yateekwa okubeera entabiro y'obulamu bwo. So awo kitegeeza nti odduse engeri nnyingi. Ate olwo Pawulo bwe yali ayogera ku bwenzi sina bwokka n'ebintu ebirala nti Yesu bw'abanga ye entabiro y'obulamu bwo. Tojja kulowooza kubba, tojja kulowooza kukumpanya munno, tojja kulowooza nti ensimbi kyekisinga Yesu. Yesu yateekwa okubeera omutwe ogwa bulamu bwo bwonna. Kino ekibuzo kyaffenna mukyala Kabito ngenda tandika naawe ojja kyongererako ddala nti tulinayo ebyokulabirako mu Bayibuli
eby'abantu abatadduka nga mwami Kimugwe bw'atugambye ndoza batambula butambuzi naye nga leso ne tugambye run duka naye ebyavaamu ne bikosa bo ne bikosa abaana ne bikosa n'abazzukulu kabe kasinze nakati bikyatukosa bena tulina ebyokulayira Mukyala Kabiito mwami Kimugwe mwami Ssewakambo ne mukadde Kiwono Kabaka Daudi yafuna n'okulabulwa timunnanga oli gw'otutumye muka Uliya omukiiti omusajja wo ali ku lutalo naye n'asigala ng'aga nti mumuliiti era ebyavaamu baana kwagala bannaabwe okwetta tekuggwa mu nnyumba so ekibi wadde Mukama yamusonyiwa ebivaawo by'ekibi byasigala bikyaliwo. Joseph Kimugwe essaawa zino tulaba Abayisirayiri nga bakuba Abagaza ate Iraani erwana n'ebintu byonna byava ku musajja yeebaka ne maid Abraham yagenda ne maid we mupunza abalwana baluganda Ishameero ne Isaaka mwami Ssewakambo omuddu wa Mukama Samson yategeezebwa byonna bye yali alina okukola naye era n'agwa mu kikolwa kino eky'obwenzi era n'abonaabona n'atuuka n'okussa obulo ng'endogoyi. Ono tayogerwako nnyo naye ye Yuda yeebaka ne muka mwana we yali agenda mu kukola. Omukyalo ono enteekateeka yali nti bw'owasa omwana n'ofa omwana wo omulala yamukola ki? Naye Yuda yatuuka ekiseera n'agamba nti owaayi buli mwana agende w'omukyalo yafa buki mukazi n'amukola ki? Naye ku kiseera ekyasembayo yagenda ku mirimu omukazi ne yeetega n'amwetega ogenda okukakkana ng'akoze eki ng'ayingidde gy'ali ekibi. N'olw'ensonga eyo tuteekwa okubeera abeegendereza yonna gye tutambulira oba ku mirimu oba mu maka gaffe oba tufulumye bweru oba mu kkanisa tuteekwa okubeera abeegendereza ku nsonga ezifaanana bwe zityo. Kitaffe w'emirembe Mukama ataggwaawo oli mulungi gye tuli ky'osinga otwagaliza kwe kukutegeera n'okumanya tuyambe Mwoyo Omutukuvu akole mu bulamu bwaffe tutambulire mu kwagala kwo ne mu bulungi bwo erinnya lyo ligulumizibwe litenderezebwe ebigambo bye tuva okuyiga beere essuubi lya buwanguzi bwaffe bw'onoolabika ku biro eby'eggulu tugambe nti yoyo Mukama waffe gwe twalindiriranga jangu obeere wamu naffe n'abava onaabatuwuliriza ebigambo bino bikole ku bulamu bwabwe obulungi bwo n'okwagala kwo butambule naffe ennaku zonna Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye Yesu Kristo abeere entabiro y'obulamu bwaffe leero ne bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.